Mwebale kutulaba abatugobera ku Fox Media Uganda, Zeroni Genius, andine mukuru wange lwamiti, facts. Ebitufu. Yegwe facts genda ba. Facts, hidden facts. Naye Arsenal kimanye eri ku Champions League wata kimanyi fera. Tegena twala. Tegena twala. Singe twala. Tegena twala. Mubuze singe twala. Singe twala. Onaye yambula mwempale. Enviri zensalako. Damoch Tereza. Damoch Tereza. Tereza camera. And I want you to say it again. Mu camera. Ronnie Genius agambe Arsenal bwetwala Champions League sula ye witness agenda kusala kenviri tujja kera wano. I repeat, Arsenal bwetwala Champions League nekikwakula ku PSG zino nzijjako tewali buzibu ate zacha sinzo kwagala dread tewali fe wetuli esawa yonna chekiriwo. How sure are you nti Arsenal negena nze ngugambye etwala oli fit? Yeah man, kwani kabiri sagenda tetuka ku champion ate bade consistent ezo koma awera nga yali mu quarter neba mu quarter semi no abantu bazimba omuntu ngozimba enyo tandikira ku musingi ku quarter ko yasoka 3 years ago neva ku quarter negenda ku semi uweko gwedde kati eri ku finali kati etwala kikopo champion ate bya league byawedde teina government intebi yekolezi go atebedde ye defense ekyasiza okuteba mu goal into ati oyagala kwogera bya mupira sula oli bulungi Miles Arsenal kwatava but actually katusokere wale eri emabega sula olutalo lubadde lutambula muko kwawe mabega nti omujamaika yajja nebwe yajja for starters bikiri yatwande mukozesezzo mufunamu ekisokera ddala yabadde bamu expose nze nnyo ye muyimbi yasoose okujja mu Uganda abe exposed n'atambula buli wamu n'awatasaana yabadde namugongo ku bajulizi wano yo kikkakatako kujja wano n'okikembuka yagenze simanyi kasubi masiro yagenze oba mu Reynolds yagenze wa kugamba abantu batuuse ne bamukoowa era n'owanda ekivulo kinaamusala abantu bamulabyerabye dda mukola bwetu na Uganda eri mu promoting tourism bwe kiri naye kiri too much yandigenze wano okebulange nakoma wano yali badakala agenda wano bulange kubanga cyo kimukakatako nagenda ngeyo Action Falls nagenda nga ebintu ebisikiriza abalambuzi okitegeera so kumutwala na mugongo anyway maybe the challenge Miles we have bamututeruda bamutwala na mugongo ne bamujomba mileta wano wano mu bulange mu bulange yes wano chi then ne bamutwala eri mu masiro wali kasubi tombs then bamutwala Reynolds mu tourism eri kunkula oba aba tourism ali yali wadde boti yabayo ba tourism balinga ba body partners maybe that the challenge we have social media buli wabadalaga obimanyi social media ngeri ya affectinze mba na Uganda nto omuyimba abere uwe n'omutabuliro ku simu demand nefa kijina ngeri kigenda omukosa ku concert abanyumiru b'endongo eyo andi wewe bagenda funa abantu bamu marketinze bulungi ya abawagizi b'endongo tibakwata ko nadaba ga dancehall bajja genda bamunyumirwe ate nadala baze mu time I think abana bali mu holiday or something bana bakwashya rega ya kiro naye tekigenda mba in my opinion tekina which affecting ira ku show ye akubeera muna abantu ate bakoze marketing nnungi obadde bakoze obuvuyo here and there ate n'abayimbi bawana abagenda okugenda abagenda okubeera ku show bamobilize abantu baabwe so I believe bajja I'm not a big fan there kucha promotion oba tourism ya mulese postinga ku page ze I have no idea that's a big point wano production yajja wano naye tiyateka kubanga byamu ku bantu abasinga following wa monsi muno wadde n'okuteekayo nti oba ka Google ba something tindi Uganda ka location oh my god ninga yagenda mu state house okitegera natwalya president yengatto mama jini natwalya Kanye West ne mutala we naye kakati ono yazze yes fetuzo okuwanga tumukwata nere jukule byaffe bisigala wano omanyi abasajja bali organized abantu abali organized olaba kyagamba no munata postinga ku socials bayinza okuba yene mukujja kwe yajja bibye natuka omuntu yenna nga ali organized abayinza okugamba okukola kino I expect this tutwala ebintu lightly mwami Kagame yatandika nga asaga visit Rwanda ku bujozi bwa Arsenal ne PSG I think Bayern Munich timu zoneza bade ku I think Atletico Madrid bonna bakola ki kati ba mu criticizing otekose sente naye olwalero bakiraba nti buli muntu acha musemu alaba akagamba ko holiday kangendeke ekigali ate nga tebalina bisolo biri bana atafuna mu bambi very so
our marketing strategy okukyuka bannafe aba Uganda Tourism board kyekiseera okumanya tukoze tutya naffe okwetega mulina okukola ebintu ng'ebyo. I think there's a time bagenda ku CNN biki ebyo tebikola tebiyamba. Bw'oba oleese omuyimbi ng'oyo mugambe condition yaffe tupositingeko ku social zo kyetwagala sata kyaba following balaba ekyokubiri. I think these UTD people have, I don't know, people who are not, I don't know, UTB bayina abantu abatali ba professional because I mean how do you market your country? Mugula kitono okuteka n'okutukwata fe n'oteka mu bus, so what? Teka ko omuntu genda okwate abantu abajja wano nga bano bagambye nti walina ne Bill Gates, was it Bill Clinton or Bill Gates, one of the Bill Gates azze mu Uganda, bajja mu Uganda mu jumping kolayo ekintu ensedde nze ndaba bana Kenya, Tanzania nzaba superstar bagenda yabo mupiira abandi bonna naffe yandibadde opportunity mu Amironi olwaleero bongeremu kumanyi bajje batunulira makati nga bano basula. I mean they are good at marketing. How can we promote this? Never banyoma balina bebatunulira balaba abalala. Tutera nnyo okufuna omukisa gw'abayimbi bwe batyo ne bajja mu ggwanga wabeerawo too much excitement nti abayimba abaffe waka bababuukira nnyo the extent nti waliwo n'abangi abajja basabe kolabo ne omujamaika tebamwetanidde oba lwa luzungu. Kolabo bagitwalewa ditacha abeera bulijja ayogera nga manyi wakabi ditacha teyalabisa okimayembu ditacha ne kati sankala dem nesimu yavaako tanasinkana spice ditacha bufere wallahi sankala mani bulijjo manyi oli waka obayinza nzayogera ebintu nga binyumira kumba agatta wana aina wagamba twagenda simanya wa simanya tutuka city capital ya Jamaica hiyo netugenda bwetti netugenda, you know what, we were kati ngole nga bakola oluyimba olunaliwo atayogera Kingston Jamaica naye wallahi taliya wali tanalabisa sebo ditacha oli musajja mubi nnyo kuba kati omutuufu azze ajja kwogera nawe Mark Biaban Abu Chaman them. I speak for a long time Chaman. I'm a bad man Chaman, yeah man, long time Chaman. So abamungani, you know, kati ate basitanga bapita mazina gambi bafana abe baliwo bafana tugamba Katonda walaga okitegeera omujamaika azze watulaga ati wagoba Nigeria aba Jamaica muki mu gwanga ate mujamaika zoli mu maaso g'omusinza omukiri sura statement jinziriremu omusajja yagamba ati nze Katonda walaga nako Jamaica muki tebalidda omujamaika azze ate okubya amavivi omulaga nti ate omukuba n'akaama naye tulina abaana bakuba freestyle abakabi wano nawo ebali nganji abakuba freestyle nze nandoza kati ngabo nabagambye ko moshi bali badira yes very afefe busi ayinza butakuba kipatwa kiri naye mulete mu freestyle omuwulire nuli omwana ono yayimbanga nga gravity mvuko oyo yani oyo alinga gravity style yeyo afubutuka abali mu level atali onaka menyo not kamenya another one naye mulungi nyi ayina soma nejo yali mukyala yayina manager omukyala ani I think the agent Savannah kati Savannah kati agent baya ukana no mukyala ngabana yatabuka sida teyali ngabana mwali muno omugongo daira sali wa yali boyfriend wewe bityo na yo negwe the agent yo mulaba genius agent Fefe who else abagayabo later in emotion is good by the way kwa musama epa seba manyi luka flow bichino tasiri walirako epa sawa abadde tajja kale mu bibye simanya ina kayimba epa somlanga akoze ne gundi buwoma what kind of music is this music is yours Bitwaniga because Ugandans are thirsty for good things but nabo bali yao bene si yafene ya fa they are thirsty for good things, that means orimba gwanga na feri afa kati goda buwoma bishe what is buwoma tatu apas tewali buwo kati olorimba so olorimba bagenda tebasobola nominating mu Grammy eriwa according to the sound erivuga Apasi is a better than that. Look at other songs that go manyisule nyimba za Apasi ndalizo ngani bichi binendala ayine nyene kati buwoma echi yena akaloboza ayimba akalobozi nze bisabitegera towakola je sabitegera mwami bagonza mwana we waffe sabitegera ebintu bi so bayimbi beswazi nyuma so abayimbi Spice original yaliwa Spice original nomutta
Kasa mwogera ku mujja mai Spice oweri wajja nafubutikiro wawa. Spice oyina okujja. Nakyo kitumalamu amaanyi. Lwaki Spice waffe teyakyalidde ku Spice? Anti kati ne general ya music wa CM. Naye Spice balina omuyita. Ne bamuyita. Bamuyite. The star. Tajja gende how. We bamunoonyeza Cindy by the. I get your point right. Timumuyita ayite how is a star. Mu inviting come. Abayimbi bale wale yo. Teyereta nga Fiki Gaza. Teyereta libata kuise wakyogenda. Fiki Gaza is an upcoming artist. Ayinza obwagenda okiba kiri okay. Ita dancehall ne yegalira wali mu Jamaica ukakasa. Fiki Gaza is upcoming artist. Acha you know ya. Ochatambula ekiro. No. Kisinzira ntambula kuki. Musajja oyo nga ayina eggaali. No problem. Era ekintu ekikyasinza omunyiiza kwe kumuyita upcoming. Anti kati but that's a fact. Acha ino acha tanaweza miaka 8 mu ndongo ya sula. But it's okay. Tanaba. Atwagala kuganya sula. Abazze mu 2023 awo. 2023. By the way tebamutadde na ku list ya It is okay bamutaddeko. Bajja muteka kundala. Maybe ne byakasente byaganye so byonna biba biwanvu. Nekati abayimbi ba Jacob ya managing abayimbi baki? Ya managing abagwa. Abayimbi onanga bagwa. Nonya DJ Jacob. Abo nabayimba Jacob ya. Jacob andi generation ye ya ku managing abayimbi abagezezaako okujja ne bigana. Era abamanyi nnyo. Bastrogorazi.